Jeri eggwanga era omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga lino ku bikwekweta eby'enjawulo General Muhoozi Kainerugaba akyazizza baduumizi banne ab'eggye okuva mu mawanga 9 agakola eggye ly'omukago ogw'obuvanjuba bwa Ssemazinga wa Afrika ezzibizi wakati mu tabamiruka waabwe ow'omulundi ogwa-36. Ensinkano eno ebadde ku wooteeri ya Sheraton mu Kampala era ng'etunuulidde okutema empenda ku ngeri gye bayinza okufuna ensimbi ez'okuyimirizaawo eggye lino. Abaduumizi b'amagye abeetabye mu tabamiruka ono kubaddeko wa Somalia, Djibouti, Comoros, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Seychelles, Sudan wamu ne Uganda. General Muhoozi nga ye ssentebe wa banne mu kwogera alaze ebyaviirako okutandikawo eggye ly'omukago omuli obutabanguko obubalukawo mu mawanga ga Afrika obuviirako abayeekera n'abatujja okweyambisa omwagaanya guno. Are changing rapidly, extremist threats are evolving, illicit networks are becoming more sophisticated, and technology is reshaping the way operations are planned and conducted. At the same time, humanitarian crises, displacement of people, and climate pressures continue to stretch the capacities of our defense forces. In such an environment, preparedness is no longer measured by numbers alone. It is measured by agility, interoperability, foresight, and the ability to respond decisively under uncertain circumstances. Ono ategezza nti eggye mu kiseera kino lyetaaga okubeera obulindaala okweŋŋanga omulabe yenna so ng'era agambye nti eky'okutendeka abajaasi mu ggye lino kyetaagisa okusigala nga kyongerwamu amaanyi. For that reason, the readiness of our standby force must be sustained through continuous planning, regular training, and constant adaptation. Muhoozi ategeezezza nti wadde nga beetaaga obuvujjirizi bw'ensimbi okuyimirizaawo eggye nti kyokka tebasaanye kwesigama ku buvujjirizi buva mu bazungu wabula okwekolamu omulimu nga bo nga beesigama ku nkolagana ennungi eyimiridde ku bwesigwa awamu n'obwetengereze. Be sincere about the challenge of funding, sustaining readiness, conducting exercises, and maintaining operational capability require resources that are often stretched. And I would like to inform the director, they informed me just before I came in here that there is a bit of a gap for Uganda. We're going to cover that. We're going to fully meet our obligation in terms of funding. Ye Director w'omukago guno Brigadier General Ronald Rivanga okuva e Rwanda asiimye Uganda olw'okukola obuteebalira okulaba ng'eggye lino libeerawo okukuuma emirembe mu Afrika naddala mu bimu ku bikwekweto bye lyetabyemu okugeza Somalia, Central African Republic wamu n'ewalala. To once again express my sincere appreciation to the Republic of Uganda for the exemplary effort in hosting the policy organs meetings and for allowing us to capture a few birds in our nest. General Rivanga agambye nti bongedde okutondawo enkola ey'obwasseruganda nga bayita mu kukyaliragana ng'ensi eziri mu mukago guno kyokka ne yennyamira olw'obulumbaganyi obweyongera okubalukawo mu mawanga ga Afrika. Level that Ethiopia and Kenya, who are partners in the ESF, moved from tier 2 to tier 1 and pledged to the tune of $18 million to the African Union, which is a significant step in the right direction towards self-sustenance. Ye Minisita omubeezi ow'ebyokwerinda Grace Akifeza Ngabirano nga y'abadde omugenyi omukulu agambye nti gavumenti ya Uganda yenyumiriza nnyo mu ggye lino olw'ebyo ebituukiddwako eby'omuzinzi. Above all, I commend the officers and men and women serving in our defense institutions. Their professionalism, discipline, and dedication remain the foundation upon which our collective security ultimately rests. Ono kyokka agambye nti eggye lino lijja kunywezebwa nnyo singa wabaawo okukolera awamu ng'amawanga ga namukago gw'obuvanjuba bwa Afrika wakati mu kukyeggumiza nga bwe watali ggwanga lisobola kwemalirira naddala mu kulwanyisa obutojjo.
towards the future, let us continue investing in cooperation, strengthening mutual confidence, and preserving the unity of purpose that has characterized this institution since its establishment. Abagahe Mary Rose yakusakidde eggwira lino ku KTV Amalindire.